Media. Okusookera ddala kubanga nze Katonda yankola omuntu mpuliriza njogera ire mmanya nti ono wa mulamwa kubanga omubaka ono omulaba tuzze tulonda ababaka bangi babaddewo wano naye ye alina omukululo gw'alaga ababaka abalala gwe tutalabanga nako kubanga tubadde tubiwulira busoga eyo nti simu yaguza ambyulensi simu ebikitenti nga wano tetusuubira nga tetumanyi nti oba ebyo nabyo ababaka babikola nga mwebaza olw'ekyo kyeyatugattako ekya tenti ebbiri nga wozigatta za butebe 10 nsaba tukubireko onalebe engalo mu ekyo omubaka gw'olonda abeerawo temunonda kugenda mbere wa President Museveni nkimanyi bulungi nti 2026 Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwangula akalulu nga President w'eggwanga nabwe munaaba munonze sigenda bakiikirira magere naye ngenda mu office gyagenda okutuulamu nga public office ssemateeka waffe ennyingo namba 42 empa obuyinza nti bwensanga omuntu yenna mu office eri public alina otukwata kyenkanyi bye babagamba ekyobutakonkona babawuddiisa temukkiriza bantu kubasulika nga temuneesulika nze mubaka ali kwalaali ategeera parliament ategeera ebyokukola era byenkunnyonnyola ye kambuuze abajja wano babannyonnyola obufu akawonvu n'akagga ku mirimu gy'omubaka parliament n'akulaga by'alina okukola ennyingo namba 164 akawaayiro ak'okusatu kandagira okulondoola ebyo ebibya bigenzeemu ensimbi y'omuwa omusolo gy'emirimu emeka bannange gy'emirimu emeka nga kwoteese n'okubakiikirira mu paliamenti obuvunaanyizibwa bwange nabwo mbukoze emirimu gyonna kansala gy'abannyonnyodde okola amakubo okugula tenti muno mu kabi gomesi mu bibiina by'abakyala sindikanjake n'ebirala ebigwa mu koweri okugula entamu bijiiko sepiki bwambe ebirala byonna obwo bubeera buvunaanyizibwa ate nga nabyo nkoze ntya mbikoze mbuuza atagenda kumpa kalulu wano anasinziira ku ki mbasaba mwekube mu mutima akola obulungi naawe omusiimanga abasoga bakoba nti akuwa weena gwokola ki gwowa ndibasaba mwena mwena akalulu mukakumbanize walala tukokoobe na lweyo nga tuyoola kayoole okulaba nga kajuza bokisi tugende mu palamenti tuze baale ku ki